nti Fikigaza yali ghetto youth. Fikigaza yali ghetto youth. Omukulu namukwatako namwengoma. Fikigaza nakola ki? Nakuba. Fikigaza mukuba. Najja kati mwe musajja wa amaani. Naye yali alina ekirooto ekyo. Fikigaza twanyumyanga naye dda. Ngamba mwana nange jakwata ku ghetto youth bane. Fikigaza wamusanga nga mu ghetto. Fikigaza omuntu akwa chain noga n'onyuma n'agikuwa n'akuwa sente n'agulya kino. Nala yani oli boyi wange olina okweyagala. Nengo mulaba akulaga nti wakuba ajja kukola byayogera batalimbye. Era Fikigaza oyo twaberanga naye. Actually Fikigaza yalinga ku gali ali skin yo nga imugagga aliko. Na skin ya mukubise ngatto si chain ezo nga yazimuletera. Kwa yali omunige yali ku gali yali owamaanyi. Ebiseera ebyo twabereranga nabo. Fikigaza onangala yani ko nyimba ze nazuuliranga nga ayimba ngoze nyimba ze ziri muki amakulu nga bomwadde obudde asobola okukuba. Fikigaza nambe moya mukwatako nakuba nambe mu Dr. Jose Chameleone. Fikigaza nafuna amasanyalaze naye naagala tukirize ekirooto ekiriwa kiri kwa Fikigaza ayimbye wangi nga yakakuba yesu yanko nti agenze wantu banyakudde masimu nti lwakuba batya nti abali bakola ebikolobero bebegata ku galiani ya Gaza ate nabo baalokoka omuntu aba yalokoka baterera ku mutima. So tunulire awo nyini Fikigaza of late performing enachivu ovai tulaba katambi katambula ndi ha layani gali ya alien kyamukoze ya muisemu kye kyalwe nachivu bawo nali nzikirira nali ntwala nali ngeze teka program kwa nali njala program ya kwanza nakeerawo nenga blood kankeroso kembe tugendo yita situite tulambule ekisale emiryango tufulumatya naliyo ne mukulu wange yali Oscar twali yawo ne bakulu banga abalala tufuluma tuti ekisaawe mbani yoti kumusawo mu oguyingira ku kisaawe okuwali wabakulu abantu friends wabali bamanyi waliwo KT event namwe kitiwo yo bosi waffe banga lyonna mukulu waffe ali tata wanga nzala gasinza kola nsobinga wali babitusi batudanga bayimbi banje ulo artist ba DJ Lito ba Stewart nganene mu DJ mbabuuza ba White Benda ma Spice bani nga bayimbi bayimbi kitibwa ba artist nezi janzikirire mani tudda kwani okukola ki okuyimba Ivan nagateke Ivan kwa boba jane beta blood nasuka naimba mu kisaawe Ivan Killer Brad yajja naimba mu kisaawe mama wima musawe ne wizo na agenda nga nakudama ku session ndala kuki ku stage nagana asukwa refreshing akyuse ku ngoye akomewo banzikirira nti kwa Brad yali eri mabega yeka video boka palaso yali eri mabega nzija bwe ntinzikirire kati nsanga ali yeni pona sanga kukamalani kan pisa ika Brad tonsika umanja kuuza nja kuuza kulo yange ne tonsika manzikira bwe ndi kumadala kutoiza muvira aitewo mino ateye gali ajeta maso gange layani yuna afukamire nga Brad sobola afukamira sobola nimubuza kiche nakola onjagaza ki nali nkuzolezaako nekiro kyampa munengamba omuye omuntu ono watulina kye namuyambako etafalire namugattako Mukama Katonda oba bino byonna obiraba kwanze kyekyandi mu mutima nga sifude onenga ndooza ku ssaala na Mukama Katonda omuntu ono wakola bwati nsaba omumpeere kyasinga okwagala okimwongerezeeyo kwasa musabira kibi kubanze nkimanyi essala eyo gyensabye ejjafuuka ebeera ekyo opioni ne mwana muto kweyo byakola twabikola emyaka 10 tetulina kyetwafuna batusibanga bazadde affe twekokola omwana ekyekyana ekyo nolanga mukazadde w'omukaabi amaziga buli lunaku noga nina okwetowaza ko kati nzo ndaba paso ya atukwata n'atubuulya nagala yani senge embazi yali ewaata nirwati si ewaata nti kamerwata ebyamaanyi tebirya wano alien ne tiimu ye oba bakulanga kubeera ku side ya palaso abano bala wede alien yansanga ndi wakabi yansanga ate abayimbi bange embeera nabo zetoyinza kunzija kumanja family boy yefudde kikyendi abo banyaniriza boy mu mbeera embi gye nalimu be baddamu ne bakola ki nali nabo ne baddamu era ne bakola ki ne bankwata ku mukono ne bansika kuba nali nguddeyo ebyaddala ali nasookuwa miliyoni mu oba omulaba ebyaddala tunulira ku baana be
ani ayambala nganze wenyambala oba ani anyirira nganze wenkola ki ekintu oba olina okiraba nomanya nti ono omuyimbi bano bakyalibe bwati newe bati nze tutunye Love Fest ya Blood esuuti gye nalimu yali ya mitwalo aga nga tuzaniko ezaali za mitwalo aga lwaki byomuyimbi agaliza bakyalibe bakole ki bone kosa tetwagikubira mugubi era fala yatweseko amazigo yali yeni amanya agange kazoke obadira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amanya agange bampita Abdurayan era nga ndi musajja musiramu so Abdurayan Abdu obulamu bugamba ki obwendongo obulamu obwendongo si bubi naye mpozi okuleka bano abajja okwagala okulinnya mu mugaati gwaffe ate ng'omugaati ogwo tugutuusiza ku levo nga naffe tusobola osika bannaffe tubayita tubagenda ku mugaati ogwo tulyako omutono nabo ne bafunako ke bakola ki ke balyako so tutunulire atakumanyi eyakasooka okukulaba olunaku lwaleero ebintu by'endongo bino bijjamu ddi era osibukawo okuyingira endongo eyo najingira 2017 kuba endongo eyo najingira 2017 2005 nali ndi criminal nga bannoonyerezaako nnyo wala nnyo ebikolobero naye ne bankwatira eyo kyalo baali bakiyita Nansana Nansana eyo nagitulugunya nnyo Ganda Masanafu nankuwadde eyo Bbira Bulenga nga ntulugunya nnyo ebyalo kuwajuka eno namanya nti eno bannafuyizza manya kannyingireko wa olwo olinzaala yawa nga totangira Nansana enzaala ndi nzaala ya Nansana era sayidi eyo okuva e Nansana nabeerako e Nansana awo ngendako wajati wange awo baali mama nga omutajati Madina abeerako ku muzikiti gwa Mbogo ebikomera ekinene ekyo mama nga oyo yankuzaako muganda wa maama wange nembeerako ekawempe eyo nembeeranga awo nga nfulamu nenzannya ku bikonde nenzannya kapiira nekuba kupiira bwa primary nzannya ebikonde then maa nenzirayo e Nansana nga mama nga azeeyo kebweru kati nga abantu bandekera bampisa bubi ko biseyo jukya mama nene yali ambudaabuda nga ninga family yanneetamwa mwana atulemye ajataga mwana oyo mumumpe asobola otera ne just ekimubulamu nti talina bintu ngeri gyabyetaagamu nga we bijjira mu budde kati mama nge nzira nkwasanga kibuli era nga buli kimu kibuli okunyambaza kibuli okola ki kibuli ngamba nembeera ngivuddemu nti mama wange kwe kuntwala oyo adi ati tubeere eyo nimalinga nga standing obulamu nenziramu ate nenzirayo e Nansana nenziramu ate wenakoma wenatandikira nenkutyalika okubba abantu awo ku kibuloka tukubya abantu tukoze tutya batusibye nenze Ganda nayo kyankalanyizaayo ngenze Masanafu ekyalo kinoonyeza lufula bannoonyeza okuntematema bankutawo bankubye etandalo omufula wabakanta bansibye bannyini abankutte ne bajja ne banzijayo era nenzamu nenkubaira omukozi w'omwomo ne mujjako ssente era ne baddamu ne bansiba nenvaayo kati nina okwezuula. Okay, basebo ne banyabo mbandiza once again episode 224 bampita Rupi awunzo kupita nanyini kabira nanyini industry amanyi yagwa etape mistamba ita 225 mistamba vumbula wona osinzi sebo ne nyabo nkwaniza ku mukutu kono gwenkola video of course exclusively atubaawo nga tukuletera emboozi zifamba tutumufu entertainment industry tambulate ebugu mwelirimu abatumufu n'abantu abenjawulo so negatako nakulayiro kuba nti tukuledde episode empya tongera okubanga tuwadde tuze tuwayawaya mutukuletera ona tuli off and on nga tukuletera ebintu ebyakabi ate ebinyumira amatu gamu oba ebinyumirwa amaaso gamme so wonna wooli sebo ne nyabo nkwaniza ku mukutu gw'enkola video atanako nakadako subscribinga tongera okubanga tukivuga nkujjukiza barista coffee school and cafe nalukolongo omusajja wange mumuwagire ennyo okutwala baristas ebweru n'abasajja abenjawulo bakwasaganya ebintu byonna nga bongera okuba nti baagaliza entertainment industry n'abagaliza bannayuganda okukola n'okunyumira mu business so wano wenyini ku mukutu ntambule ne muganda wange Abe ali awo lajja bonyoso omusajja wange tiimu yonna kyolina ogamba masavu kweri kulayina so olunaku lwaleero tuli nakulabye wano tuzze twebuuze ku muganda waffe mu industry abaddemu ensi ebadde emulabalaba ku kiro ky'abayimbi oba mu njogera ennaku zino abamu giyita eggaali naye nga tuyinza okiyita gaadi y'omuyimbi so negatako kubanga nyaniriza muganda wange Ian agenda kuba awayawayamu atubuulire obulamu buli butya era atandika atya obulamu bwe Ian obulamu gamba ki obulamu suubi mpozi gwe yesebo amanya amatuufu akulaba yakasooka okulaba kuva we nezuulaawo nenzamu ne Asani kuba nengenda egganda nenzamu nekuba abantu awo kati ganda ebankwata fayiro ne zigejja enansana nejja yebbira nejja
yawa nejja fayo ne bweranga mukaaga nga nako robale ndoza zalinga 2 nako Marisia damage Asalut ayiwe robale nawo fayo mbonye ntya Asalut ayiwe robale izo nanga jiri nanga zina nemberanga awo kati webandya njikera yali sate fast manalo esunze ngenda kunonya sente sibye ngato obukumba mbukubye nirite bandya kawungezi nyini ngambula ke sawa ndoza nge sawa ngezi tuyingire mwaka nagumalira munda olumunda wawe bakutwala bantwale basi kwa bankwata ne bantwala gundi nenona firing squad ne bantwala embuyawo tandalo nezinkwata emboko nezinkwatawo ne banzijayo ne bantwala ekigo banzije ekigo ne bantwala basuka kuntwala Sentema loko pulikale okaliawo bujukeyo nenkolo busiwa nimana akole emyezi nge2 musemu naffe natoloka kuba misiko bemisango eminene mugutoloka nga wa misango minene nibagamba buli ayambadde ekimyufu capital offenders foreign todo akaveyo mva mukuba buloka tuva tema ttaka twatubula basirikale ettaka nateka mbasa tuvuga transfer ngende ekitalya tuwe kitalya ninga bannaye ngino tuka gate zonna mpanvu ingira gate kugende nga banange ya labbi mukama nkoze nti ova wano nduga nga nenenyeza mutima nenenya mutima nensaba nalisiranga kawunga kuyidi mukomea nenakalya nenzikiza nti ebintu bikola ki bichuka nembera one nakuwala kati nga lumondo oyo mulabano abero lyako nosula eno ganzikuse nenga muganda nekyo kikuta tosobola kisuula mukomera nga tosobola era nga kumacho obuji twatubunywanga sawa 7 kyesa tujja mmere saa 9 sibe bali bangi jwa twali mu corona ebintu okujja lutalo akotya kasukali ayino banendaga muntu banene nafuwa nga bantu bancha abafamile nembere eyo nembe naliswa mu unity filiao nesanga bachali bange ba Edi Mutwe badogo city batawa tubere ntwe ndwani ngo bulamu ni banyamba ko ku rugendo sukali Bobby yanga abo nubianiri Dani Magic kati tukanensabya nga neombeka nnyo mu wodi sikola fudio baga maforeni baforeni baga ntisimula wodi nga ndisimula omukulu namana nampa echa ala pia asante sana bika buli mukomera saba kuwa obukulu oba wamaani mukomera njusa kubwambalawo njusa kubyenda ne bampa amalazi gange nsula bulungi nitandikawo era nga abasirikale batuuka nza adumira asante sana sirikale bonani abasibonani bakuba engalo sirikale wafuluma ntumugaayongeza tena nemumuongeza era nemumumaga nti ekisiwa tukola ki tukikuwadde kyonna n'agenda n'omwana ajja naye nenkuba mu ngalo nembya nga ntambuzawo obulamu mpola mpola tutuuka omwaka ogumazeeko 2 ndoza yali 210 210 oba nsiba 217 nenfuma 210 tuka omwaka ogumungu maze 217 byali 2 kati bala 217 219 220 220 ova mukomera 220 nga nkyasavinga 220 mugumu najja ninga abanaye nkoze nti okuva ekigo wano nga ndaba nanga ngamba omanyi okubye biringi nomuga biringi kinaga anti nkuleseewo nemugamba newe ekuume todda ogora gobatadde atanawuza na myezi 2 nga yuyo omutwala mu wodi 3 mu ngemboko zimuyitako mazimuyitako kwajuka ali bagamba sebo tukutadde newe ekuume nnyo obutadda wodire emboko zo ziba mmeka ziba 3 ezikwana zange emboko 3 bakuba noyingira empale ku mboko mmeka nenzikiza nti bana basajja batusobola buli mbeera ntuka nga nebulirira awo nensanga bakyali bange nensamba akapiira kwa segirinyawo bansangayo nga osamba timu ekugula nekomiti ya sabuni 3 kyoza sukali nebakuwa ku bijanjala ebisiika walinga ab'ekiyungu abalina mu butto nembeera nenfuka kayinja walo kayinja kama omusirikale nembeera mukwano gwe nga ina nyini timu eyo nenzikubira nga kapya tenga ne mukapya nalina talent nga nteba timu nga zinjagala mu 10 ne mukoma nenfuna etutumu ate ngode nali musibe
nenga buli musirikale agala okundabako ensamba gye nali nkola ki gye nali mpasingamu eddiba nenge eddiba eyo ndisamba lwaki nennaku yange ku mutima nti erisobola okunkozesa obuki obusibe nenvaano nga ndiki kwajjukira abasajja baatutuusa batugamba basi namba 13 mujete modi 31 tugamba batukoze kati akumbe serikali akamu twakazoleyeza mama sajja atugamba lala chini fene tugwa wansi banange batukuba bali bakubye kakabundugulu batukuba ngati tusoba na kutuula ningamba buno bulamu mbwerekereza ntya kati ngobudde bwekiro bunkabya nnyo omanyi ogenda sula bulungi nga balawo batanga bapanga akagongo omutwe oguteeke n'amagulu gateeke nenga webase kagongo balamu gwebakidde side emu okumala emyaka ngeegi koti tekuyita tekuyita mwana golooza gwobeere ogolooza ogobolooza kimuli mu mutima era nga abasajja bakolaki bampaayo kati bagenda basiba kyaliwa nga bali bamuyita mpaji yali musomesa yakolako embaga nenga mpaji ng'omanyi asomesa obuze bwabwe tebubula mpaji ng'ali abaana ebisiyaga bamukwata mutadde ekigo musanga modi 31 mpaji mubuuza mpaji ate ng'oyambadde akapale tibansiba kawundi ebisiyaga ate nga n'omusango gwa kusiba bisiyaga ate ne mukomena kusanzibwa kwambaza akapale akamyufu kiyaga oli muki nemugamba mpaji wandyebulidde mu mutima ne weenenya ebintu nga mpaji omusanga ng'asoma Bible ng'asabisa mpaji kooti ezo zirina engeri gyezikolamu entu zisindika abantu mu kooti wakati mu korona tewalingawo like kusembera nnyo basibe mu mwezi omulamuzi ajjamu ogu gumu ate bayita kooti za njawulo tegeeza olina nsana wabazze anza okuddamu okujja nga mu gwokuna abalala ne bajja mpaji ne bajja ne bamugamba twamuze ku busibe bwo bazoganye ku busibe bagenda omusalira muga kusinzira ku kesi gy'oyina katukuwa obusibe buti oba oyita nti nedda mpaji bamugamba oyita toyita nti nedda nemugamba mpaji wandiikiriza obusibe n'okola emyaka 10 azini omulamuzi okukulako nga bakusalidde no ku video link mu kkomera kikuyambako mpaji nga mani nyogedde n'empaji akkiriza mpaji ng'agamba abantu be biki eno bajja kunsalira obusibe bungi erere omugamba mpaji kusinzira ku musango gw'oliko wakwata abaana bato basobola okusiba lefment in prison nga mpaji amanyi nkolaki munimba kuba nze nabeera nga ku kkooti awo nga ngobera fayiro ku fayiro nga mbambiraba naye nga nze nsiise nga nze nkimanyi nga mba nzitegeera fayiro zitambula nti otuuka booti olina kwegonza omusirikale olina kukola ffe juga twajjanga mu kkooti nga tunawezayo na mwezi nga tutambula tuti tujja tugaziwa musirikale goloza omulamuzi wojja booti aba alowooza ki kitegeeza gy'oli oliki oli bulungi eno tolina kyeweetaaza ki ng'akwongerako akazito ngagamba Abdulrayani koma ennaku z'omwezi 17 omwaka 2021 mu kidima so emboozi ekomera bwete wetandise ovadde mu kkomera okuba nga ekkomera nvaayo 2021 nafuluma ennaku z'omwezi 15 fuluma batuta twatambuza bigere zali sawanganya twafuluma abasibe twamenya liko ofuluma abasibe 39 ate nga twali bafayiro mingi twali bamisango minene ekiga tufuluma ebiseera ebyo kwaliko akayimba kakamiiri awo forever yaliko ebiseera ebyo kuliko ne malamu amalamu yali ekuba ebiseera ebyo nga kuliko shakira yakuba nnyo eya palase ngambira kutuvire nga ne mwana kale basajja bange baabo mwana nga banne nkoze ntya okufuluma wano kuliko akayimba kabugemba bakasa ku TV nkawuliza nnyo nennakuwala nenga Mukama Katonda mba nakola ensobi nsaba onsonyiwe sigenda kugiddira kwaliko akayimba kabugemba ako sikajjukira gundi yako naye kaliko ebiseera ebyo kwaliko akayimba Katonda yabadde mwene ensonga nengamba nange Mukama Katonda gwoli mwene ensonga wana yakatamu akabana akayimba akanyiga nnyo ngambira era nga bakateeka ku TV mbera awo nenkawuliriza akayimba nga ndi mu kkomera yabadde mwene ensonga nga bakateeka ku TV ngamba banne munyambe nga nkawuliriza kola kinali nkawuliriza nnyo nga kanyiga mutima nkole ki netowaze tukane nkawuliriza kati mbera ndowooza wiiki nga 2 tero gwe nali nswa naye yali mukyafu kafe twali tusula mu kigaali kati bwe bankuba transfer ne bantwala ekigaali ate byali birala nnyo obusibe ne bunnuma emboko ne zimpitako amazoleyo
ningamba bannaye nga Spark TV zitwogerako awo bano be bakwata biki kajuko musibe nakasakulabako amanya nti gwe nga buli buddaga wakati gwe ngenda kubeeramu nenga okugamba okubeeramu omanirwa ati nga buli nsobi gy'okola kubaite okubeeramu agenda kulopa emboko zikwate nimbonaabona ekigawo nga basoba bateka mu lujja luno olwaba ne musitama ku foreign ndoza dakiika ngaaga musirikale n'abala prison yonna foreign neegwa ne bagiddamu ne bajja gye bala neegwa ne bagiddamu kale gosasira ng'ositamye oli ku sikooti ogabikolera emyaka 4 so mumpi ebalesoni olina okwezuula kati bajja otugema vaccinated eyo giraba zineŋŋaana ogananga ni yozasonimagabane bakamamba kusinziira ku mubiri gwange daga ino lijja kumpisa wine bampuliriza era navayo tebangemye naye nabeera ngaawo naye nga obusibe bunnuma nga wensaala sugida nakumonga eringa kizimba nga nsalira ku musenyu bwenti kwajjukira kiga eri ku nnyanja nga nsalira ku musenyu bwenti naye bwensala ngamba yahala olwensala mutonzi mwegayirira mulajanira mwanjagira nti oma nakola ebibi ayi Allah nsonyiwa onaku nakwata emmere gye nali nnina yali Idi nenkwata emmere kuba nali nsiiba nenkwata emmere gye nali nnina ku Idi ng'omusiba ayagala kulya kawunga yali muzeeyi ne muga taata wange lyakana akacere kandi kana akawunga musajja yansabira muzeeyi nangamba ogenda ava wano omuzeeyi aba yakansabira bwati mamuyite kawungeezi kimala omuto kumvira muga teeka engoye zo enkya kooti ekuyise walayi muzeeyi bamuyita muzeeyi yagenda waka nemmanya nti nange muzeeyi sala gyansabidde ngenda waka oddaka nenzire waka nembeera nga omukomera nga neetowaza mbeera muodi awo nekubagiza netugenda nga bali bansalidde olwo nengenda tulimanga ku road party nakawuko omugagga Apollo yana supermarket awo egundi ekadyansi nga tugenda noteramu obuwunga ntufuna enkumi tugenda ntulima tugenda nakawuko wa Kinsayo munde eyo gye tulimewo omugagga Apollo kati mba ntema bwenti omwala tema nkima neesala kati we yasala neyeetolera ku matovu bweti ne kati mba nkuba wenkumbi bweti neebuuka netema we nali nkute nengamba yahala bino gyebiri kati wegwatame kuti negugwa mazzi nengukwata nengutema nenkasuka newe natemere walala nensangawo sala mbali aliri ntemye nengamba yahala ene mbero labo ojimpisaamu kama Katonda oli wama so wobera mukomera bali bakusalide banga ki mukomera banga ki myaka mukomera bakusalide banga ki emyaka ajali emyaka nga 7 no savinga kemeka emyaka jona najikola fu emyaka 7 wana basoka nasoka nenkola 3 nave 3 ne banta nkera mba ntambula ennasana era ne bankwata ne banze folaga nomwakoze mamuta ayita mu court bawayo ko kasende kwa nalina abachali banga abali balina makasende nga babikola eno bali bayaye ne banta baba akanta ne banzizayo kwemeka ninga banene beera njikoze ntya nenkola nesuka nentambula obunenkola obusibawo ne bankuba ka komito nkamalako emyaka egi omusango nengukkiriza nga obusibe bwansalidde gye emyaka gyenkoze ne banta bamala okunta nenzire ne bansalira emeka nengamba bannaye buzze ku budde bwabo ebyo jjojja nabonaabona okay so tuvaawo ovuddeyo mukomera oyingirota weetabota nga omuntu atuddeko akyatulaba weetabota mu nsika y'abayimbi otegera otya abayimbi bano okwatagana nabo olunaku lwaleero ekufudde nziramu okulabika ku gaali z'abayimbi nziramu nsanga 221 tukomawo natya kucaca pasita Bugembe ne bantwala mu service esooka kwa musumbo era twamubeerangamu edda nga chacha yotanagizimba edda nga tubbira nnyawo bannya bava ku chacha onagamba bannaye temuba osobola kujja ku chachi nwakuwayo akantu nya musumba nnono kyayogera kituufu tuke wa musumba mpe emitwalo gyali 5 nejjanja bisaako nalina omusujja gw'amaanyi gwanjako emitwalo 3 engulako engoye awo nensala ku nviiri kandika nga okugenda nga ku chacha awo nensaba Katonda nnyingira mu mutima nekola nga training yange awo mpola mpola kona kule nyini ekiro kamiyoni yalina show yali Power King Makutano ne Orifam utatuka ku Orifam awo tujja tusibenga totwalinze Simoni Jeff nange katuva mukoma tuyina embeera affe twagala twemanyiza twagala bubbi kutuyingiramu kamira amala okuba ku gundi eyo
kumakutane naluvule kwatwa tulwasooka ewala nga Range Rover eyo bakagituweeyo nga mpya neyawize soka tuzivimba tuga tukamakutano ngenda ndeta omuzindaalo batekayo programu mando yakamiri kusoje ngamba dogo va mu kkubo ono gutuyingiza inambe mu wa Uganda tugenda kugamba nti va mu kkubo dogo agana dogo mbanga kamiri asikamu empanvu dogo mukwata kalevu agwa mbisubi nga blood sagala kukola kyenkola ki dogo noza mubana amalida kikanga abiri awo mga mwana sibyagala nze nenaku yange ne muga tontambala ne mujiro ekipapula mugamba okiraba kati jangu mpola miri agenza wakubye ntwala wizo ku stage uze bisere yali kenna kuya musajja watu anko winga mutwala anko winga ayimba anko yavayo mutwala motoka yebisere nga bayero mulala iti yali amwechika nga mutwala naye bakamu bisubi wizo muteka moloka tugenda ku Orifam awo tujikuba kwa hivyo tubatwala nga Orifam wede batumanyi agamba bano babatadde twakamiri ayimba era ku big zone awo nagwe nakubawo laddu mga tokwata star wange kifaananyi nga tagambye blood ino saba ino gibuza security yo buzeba nensa kwalamu ku muyimbi ka video ngene mugaye blood unasaba kaki sigo kuverio mukwateko kuba lwaki ekyo kyali naye yakikolerera kamiri awo dogo mugato kwata dogo na mukubandoza nava ku madala ne yebaka ngamba amani ganonga manji ino gasala tusembyayo power king eyo parking yawo tuva mukomera waliwo obuyaya tebutuma nti fe tuine naku yaffe kamina ngala yan Simon Jeff tuwandi brother tuga wandi doctor tubateke program tukube tosayo wizo ajibadi ingira wiza avayo tumuteka mu motoka wanze monoka jina into demonoka Dr. Jonah wala odi doctor waffe Dr. musajja mulungi nangala yani makava mukomesa agalo nkwateyo mga doctor sinza kola nsobi oshegera tuimba parking budogo bujja erere bichi tutukawo kamiri anywa musigala nimiridde namba dogo sembere eri omukulu mumuleke yakoleki awo mule omukulu abayagala kunyumyamu naffe mboza business togamba alugerenga wali mu bikigo toina byotugamba nembanga stepping eno nevana nakuba dogo light yali afudde nofu bana gweri mwala mugagwe sagala kukola ekyo nekyoli nkisobola ninavaawo tuyimbaawo kamiri oyo sijja kumuwaayiriza kamiri akwata milioni mu emitwalo aga nampa sente ezo nangamba muli abantu basatu nangabirako Jeff Simon ne nange kuba kati wena kamiri nga twali sinema kati bikola kibisoboka natugamba kumande nakabalaka ngo wenyimba kumanda okuti ayo nsalako munsalako la yani tambuzo bulamu kalengeri jiwa kavaayo wetaaga okola ki kubabuda kuba mune kasente okubuda bula kamiri oyo nga lwayimba kuti aya wampa sente netulwanira okko kamina ngamba omwana we nzijjo omugati sente zembawo ate muno alaniyo batu bakyatuwaddewo sente tukuma obuntu nakivuba paka katiti ayeyo teri muyaya akolerawo nsobi kuba lwaki awo kyali waffe wadde omugati gwatu ate tukolerawo ensobi twali tukoze eki twali tumugaseeko tubanga twekuuma tuyambako security awo ate obutakwata abantu mu nsawo tugane Peter Kayanja tukwata Peter Kayanja naye natwangayo kasente twezimba mbalamba nengula ebintu by'omunju awo mba nakabijira nakava mukomera tulina amaddu g'abashazi era omukazi nga nzibe ebintu byange bina ntandika okuzimba nga abitwala Esevu pikiri mama dem nga kwatayo nga nkwatayo nga Mukama Katonda embeera nkoze ntyo givaamu ziramu tugwa ku blood palaso tumugwako ne ba Jeff awo yali ayimbira ko Orifam awo ho blood amalo yimba tumulekera mu motoka tumuga blood twakava muko era yani kiri kya Jeff blood atuwa sente era tukubagana awo bichi gweyo tonzole ya bichi muga blood tulina ye blood tugenda ne tuveyo tugenda ku plot 8 era blood nzija yali naku lwa ID ngende machinde ku office nzibawe simu yali ya loja ke yali abira maintenance ya wakanga njiba ku ID mandi yala kwa blood bali bandese bagenze kwa muno kejuda abantu bali bandi bali kwesere yali konga ngomya zonna nziba blood ampe mitwale mekanga jaji kubamu kamalo geno nnonya kwa bisere blood yali kagari omanga kola yo magogali malwadde bali nanyaniriza mulo nampa sente nambala ya netago okogeramu naawe jangu encha togere nga tungamvuddo chapa wakati abantu bandi twandigenze n'abantu bandi atajjuka engejo akava mu komera
sina kutegeera gundiyo muga blood nze natereera ochegeera era biseera manager Dani yampitanga nyo laiti atamanyi linnya bulungi laiti kwa yali tamanyi nga yanneerabira nimbira nitukola kwa ne blood netukubanga obuvulu nga wenezimba ngola ekikumbe ekipya blood wangulira ku ngoye wangamba Layani kola kino kola bwekiti wemba mulwadde blood yo nga yajjanjaba wenkola bwekiti ochegeera nga ndi palaso yanjagaza nyo nengamba ne awo nensalawo okulokokera ddala muri mutima nengenda Pastor Bugembe nenjatula obulokozi nengenda ku Galaxy yali NBS tuwatulina tuwa obulokozi nenjatula ne bandokose okuva n'olwalero ndokose sikyadda mu byakiyaye